Olunaku lw'eggulo poliisi yazudde emirambo ebiri mu bitundu by'e Mukono oluvannyuma ne kizuulibwa nti bano be ba Mariam Nagirinya ssaako n'omugoba wa bodaboda Salongo Ronald Kitayimbwa ababadde bawenjezebwa oluvannyuma lw'okuwambibwa kuva mu bitundu ebyerungujja Kitayimbwa bwe yali avuga Nagirinya okumuzza mu maka ge. Olwaleero tukedde ku stage ya Lebron e Nalumonye Bunnamwaya omugenzi Kitayimbwa wabadde akolera era eno tusanze bakumyewo ekyoto wakati mu kukungubagira omuntu waabwe. Kyasobya Katonda koleki amusonyiye amulamuze ekisa. Ssentebe wa stage eno Rogers Nsabimana asinzidde mu kukungubaga kuno n'atutegeeza nti munywanyi waabwe ono basembayo kumulaba ng'obudde buzibidde ddala mu ssaawa ez'okunnyuka kyokka n'abaako omukyala mutuuze munnaabwe gwe bataagadde kwatuukiriza mannya ge nti ono ye yamukubira essimu ng'amuyita muvugire muganda we era eno Kitayimbwa gye yafunira obuzibu. Nsabimana ayongeddeko nti ekisinza okubannyika emmeeme kwe kubanga omukyala ono tannaba kubanyigako wadde okubasaasira nga bo ababadde bakola n'omugenzi era asinzidde wano ne yennyamira olw'abantu abawa abavuzi ba bodaboda emirimu mu budde obw'ekiro kyokka bwe bafuna obuzibu ne batabafaako. Lwa nsonga toyinza kuyita omuntu n'omujja waka nga badde anyuse ate gwe bafuna obuzibu ne musoko wamwe gwe mwogerako mawulire sawa meka owamwe naye amuyita kayina yamuwa kasoma takubiranga ku stage shamano babeki oba enteekateeka eri biki oba chairman munayi nga kitalo oba kina guno gwaka tetumanyi ate nga badakuba munayi jangu omvuge ne bameba nga bakubira mujye mukole ki muntwale ekyo kintu kibi nnyo. Kubanga omuntu wamwe yabuze omanyi yabuze ali n'omuntu omulala naye talabika soko buze family yabali yo wamwe yarabise talabise byonna tubiteekeyo mulundi ki gumu kuba ffe twatuka kumanya wafu abuze twagenda tuka no ku police kwe bakola statement wasooka tebamwogerako bakola ya mukyala kuba wa Elsa yatubugamba kagambo ngo nga tunoonyereza yabadde avuga ye yalazeewa ekitegeeza baragaye teyawambirwa teyabaddewo kutuusa twateekawo naffe kifaananyi kyaffe enkeera kujja tugamba ng'emirambo bagizuddewa Mukono naye ng'era noono yamuseetinga kwoyo gwe baamuta naye tatukubirangako kubuuza stage oba ki tegeeza ye. Nsabimana agambye nti abavuzi ba bodaboda basusse okutemulwa entakera kyokka nga gavumenti n'ebitongole byayo ebikuuma ddembe bifuuse kyesirikidde ku nsonga eno. Naye bannaffe bagutulemeseza kuba batutta batandise tuwamba buli kimu batuyisiza bubi gavumenti naye bwebeyogera kitegeeza bwebeteekateeka egamba dukuuma bannayuganda n'ebintu byabe naye kirabika ababoda ne piki zaabwe si bya Uganda. Wabula atwala poliisi Nateete Muhammad Byansi gwe tusanze ng'azze okukungubaga olwamutuuze munnaabwe asabye abantu okubeera abeegendereza naddala mu budde bw'ekiro. Tuyinza okuteekawo embeera etuyambako tulina okwewala nnyo okutambula ekiro mu budde obugenzi kubanga tufunyeko amawulire wano nti omwami ono adatera nnyo okutambula ekiro ssaawa 8, 6, 7 terafa naffe tulina okuteekamu embeera eyo osobola okukola ki osobola okwekuumako. Bwe tuvudde wano tugenze butereevu ew'omugenzi Kitayimbwa wabadde abeera Kinyana Mpindi ne stage eno era eno tusanze Miranga Biwoobe na Kwazirana ng'omulambo gw'omuntu waabwe gutuusibwa mu maka ge. Namwandu Nalongo Nakawuki olukubye eriiso ku mulambo gwa bba azirikiddewo era wano bamuyoddeyodde ne bamuddusa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Embeera ekyali ya kiyongobero mu maka ga Salongo Ronald Kitayimbwa eyafudde oluvannyuma lw'okutemulwa abantu abatannaba kutegeerekeka n'ekyo kyasinga okuluma abantu be kwe kuba nti n'okutuuka essaawa ya leero tebannaba kuwulirayo nsonga yonna eyaviiriddeko abatemu bano okukola ekikolwa ekifaanaganako ng'ekyo ku muntu waabwe. Ejjo omukyala oyo tabadde muntu oba mukyala mwenzi oba mukyala muki Ronald tabbangako takwatangako kintu kya muntu. Tata ngomyawo zijjasobola kwogera bingi malagandeka. Bulijjo tuwulira abantu be bawamba ne bamala ne babasaba enamba y'amasimu ne bakuba ne bafunako abantu baabwe basobole okubanunula ne babasaba ssente naye ekyokwewuunyisa tebasabye na ssente n'emmotoka ne bagizza simanyi nsonga kyawo. Nalongo takola Salongo yabadde akola n'amuleetera ekyokulya. Agnes Namaganda omu ku bantu omugenzi Ronald Kitayimbwa babadde atambuza agambye nti bafiiriddwa omuntu abadde omwesigwa. Mbadde mumanyi ng'omuvubuka omwesigwa omwesimbu omuntu abantu abasinga wano mu kitundu gwe beesiga era gwe benyumiriza muntu semaka
ayagala abaana be, ayagala mukyala we era abalabirira bulungi. We tuviiridde mu kifo kino tutegeezeddwa nti omugenzi wa kuziikibwa olunaku olw'enkya ku bijja bya bajjajjaabe e Masaka mu Kibinge ku kyalo ka Lubanda.